Godfrey Luyombya, Sipiika wa Nakawa gwe tuli naye olunaku olwaleero twakutwogera ku nsonga enkulu eziri mu ggwanga Uganda era nga mukambwe mu kkoleero kubanga ebitambula tebisanyusa tebiwomesa nakabululu era nga enteekateeka z'okuggyako General Yoweri Kaguta Museveni ebintu si byakuzannya, ebintu si byakusaaga, obukodyo obw'enjawulo butandise okuvaayo, butandise okuggyibwayo, omuntu by'ojjukira bye tuyisemu General Museveni byazza atuyisaamu, wamma owulira nga n'emmeeme ekusinduukirira ng'olina okkeera ku mawaca nawanca oyingire olutabaalo olwane okulaba General Museveni gavumenti yeegwa naye n'agwa nayo n'amagatto ge so okufuna omukulembeze omuggya gwe twetaaga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kale kankuwe Godfrey Luyombya Sipiika w'e Nakawa ebigambo bino ayongere obittaanya ate kubanga ye leero azze n'obusungu bungi era atuula kalira tubyokaane. Bwe kubeera nga ffe tuli era twali basajja balimi naye nasinga okukyayira Museveni ono twagera ntulima vanilla on a large scale nga ne batulimisa vanilla ojjuka ebiseera ebyo ne mulinga ne tulima vanilla bazadde b'Afrika batukube kibooko mugende mutundule vanilla ne tugenda tutundula vanilla nga kilo eri mitwalo 10 tugenda okubaza vanilla nga kilo eri mu 15 nenga omusajja ono nga mukafiiri kumbonaabona gye twakeranga kutundula vanilla ogenda kikolo ku kikolo n'omuwembeera n'oteeka naye n'ogenda okulaba nga kilo yeetawera n'engeri ku 10 ezo ebadde kuki ne wesanga nti ekyo nakyo kyandekera okumanya omusajja ono nti omusajja ono alabika tatwagaliza. Ekirala teri kintu kyankyayisa gavumenti eno nga mawulire news media nga wotula ku TV olaba story n'ogamba ne kino gye kiri nolaba abantu ng'olaba omwana yeewalula ali kalamojja talina kyakulya naye nga kalamojja eyo ebiseera ebyo nga yekiikirwa first lady mukyala wa Museveni okitegeera ebiseera ebyo nolaba nga abantu bali bubi nolaba nga buli kaseera omusomesa gwe akufuula gwe kikyoli okimanyi omusomesa ye muntu akusomesa kati gwe n'osoma n'obeera amaanyi naye n'omusanga nga akyali mu mbeera mbi kyokka nga yakuwa amagezi nolaba nga abasomesa bali underpaid wogenda mu ddwaliro kati ng'ogenda nakyali wange yagenda n'agwa Kabenje etugenda e Mulago naye nga Akabenje bamusaza olubuto bwe ruti ne musanga ng'ali ku sementi nga kyali wange ne meme yasinduukirirawo ng'ali wansi tebanamwatendingako abasawo bakuwaayo kasente akole kintu kidogo so nolaba nga system yonna nvundu bino wabirowoozaako obiraba before yes kakati nga mu butuufu ne bw'obanga ona-associatinga n'onabo wakutoola shahaddu nga tosobola kutoola shahaddu ng'otoola kwegatta ku musajja afanaganako bw'atyo ng'olina okwegatta ku muntu gw'olaba nti ye direction ayogera ebigambo ali ku advocacy ayogera bye tutegeera era ebitunyiga mu kusookera during our university time nga president tanajja twali ku Dr. Kiza Besigye ngera vali azikola ki ne president Kyagulanyi naye we yajjira nga message yemu nolaba nga is speaking for the voiceless the values zayimirirako ne tocha jolaba emuteekeddwako olwekyo kyakkiririzaamu ekintu ekyo ne kinspiringa teri kirala nakyo kya inspiringa kulaba nti omuntu nga president wange yali properly established. He's in showbiz, he's doing well, he has everything, he has his beach, he has his home, he has a happy family. Naye n'agamba no, enough is enough. Sisobola kubeera comfortable in uncomfortable situation. Yeah. N'asuula buli kimu kyasudde. Najja neyegatta ku lutabaalo. Kaakati gwe obanga walya ku mutwe gw'engege ng'oli mu bugumyeko n'osigala mu mbeera eyo ey'okubeera nti oli comfortable. Kiba tekikola ki nze nali banka mala between 20 bantikira mu 2015 between 2015 and
2019 around there. I was working with a bank, Top Finance Bank, right now Budget Salam Bank. But nagamba, this thing doesn't make sense. Nga kasete nga bw'okakola. Pay as you earn yekka. 30%. Abantu bagyeko pay as you earn, or you're getting 1 million, for example. Government deductinga mitwala asatu. Kakati nno ekugyeko ne 5% eza NSSF kukakadde tugaze mitwala 5. NSSF oyo zo saving ate ozolya nti zibabba mutemangalo zibakola batya n'ogamba kati kiti kye savinga kakati wano tubadde tujjeera olabye tulina olutalo wano mu Nakawa olwa property tax. Property tax gwe musolo ogw'amayumba. Buli nyumba wano erimu omupangisa nga landlord si yagisulamu esasula omusolo gw'amayumba. Ne property buli nyumba nozimba akayumba ko n'okateekamu omupangisa alina okusasula omusolo ogwa property tax. Kakati kitwale nti okola ozimbye akayumba ko bakujjako pay as you earn na oka savings ozimbyemu akayumba nako bajja kujja bakasoloze kyokka ate nga n'omusolo ogwo gwennyini ogwa property tax. Etteeka lya Property Ratings Act lirikirya section 37 okuva section 37 ya Property Ratings Act 37 subsection 1 to 4 ndi omusolo guno ogunaavanga mu bitundu byaffe ogw'amayumba gulina kugenda ku property tax fund ey'ekitundu ekyo. Ne wano mumanyi ekibeerawo bwe bakuwa assessment kugenda straight to URA ne kugenda consolidated fund ozo sente z'okudda lubatalo. Naye ng'ekyateekesawo etteeka eryo property tax fund eyo nti sente ezo zirina okwadressinga ebizibu ebiri mu kitundu ekyo. Mwemuli street lighting, mwemuli drainage okukola emyala, mwemuli okukola amakubo, mwemuli n'okuplanningira ekitundu. Nago omusolo nga bwe gujja oyinza n'okubuuza chairman wa LC1 oba wa LC2 musolo gwenkana kyo gukunganyiza mu kitundu kyonka tagumanyi. Atugamba baani baffe fetu Museveni aguteeka wa omusolo ogwo nga bwe bagusasula bakuwa assessment akuŋŋaanya Museveni ng'ayita mu batekiniko be ofuna ayise mu system ya town clerk tosobola kutegeera kyovola abantu katuli mu twaga tubazibula amaaso. Bachairman ba LC1 kyovola tukubiriza nnyo abavubuka mutanire ebifo bino. You must start advocating for this kind of tax. Ekisooka kya byonna twagala tutandisewo kawufube abantu okwekolamu association, taxpayers association mu kitundu kyaffe. Tugeze mu muluka nga luzira nti association y'abalandlord eyo yonna no bekolemu omulimu babeeranga 5 WhatsApp group ebeerenga weeri buli omu omusolo gwasasula gumanyikibwe kubanga guba gutukwese kati gumanyikibwa buli mwaka guno omusolo bagubajjako abantu. Wetumala okugutegeera tumanye nti mu Luzira parish bajjamu tusasula miliyoni 4 mu mwaka guno. Kakati bajje nga bazunze empala omwaka ogujja nti bakimye musolo tubagambe bino ebina byakola ki. So ye campaign eriwo dembe lyokumanya kubanga n'omusolo ogumuteeka mu eguli kugambye gwayina research nonya property tax property ratings act section 37 subsection 1 to 4 ojja kulengera ennambika yazo era etteeka lyo ligamba nti at least government oba administratively ne bana bagyeko sente at least ebitundu 75 bino okudda mu kitundu ekyo 25 bibere maybe administrative costs ku facilitating aba revenue officers ba ward administrator aba parish chiefs nengo omusolo naddala mu kibuga singa tu maximizing omusolo ogwo nga buli akede sasula omusolo mu Kampala Central singa tukyayina binnya ne Kampala wosanga ngo ekinyo kitekambe jimusa ne kitooke ne kidda kubanga omusolo gwo ntegukola we are just milking tuli mu kukama bukami bantu ne tekikola ki omusolo tegudda mu bantu kibatu bagamba nti ebyo byonna ekireetera ekyo obukulembeze kuba bukyamu. Singa tufuna omukulembeze alumirirwa bannansi, omukulembeze alumirira eggwanga, omukulembeze alimu ensa atatya kuswala kubanga bano tebakyaswala baswaza buswaza. Olina omulaba ng'agamba nti Kibalama ali wano ate kyanagamba nti amwise security officer nga bwe kimu kiri on record nga kiri ku Hazard. So twagala abakulembeze tulwane nnyo nga lukyalina Mwami Museveni ne bino ebifo bye tulina sijja balimba tebina makulu
kubanga tulajjanya bulajanyi obuyinza tetubulina devolution of powers section 35 kesi act as amended ne kabaka yennyini yakyogerako nagamba obwakabaka munnaye bwakomezebwawo nabo tebuyina buyinza era mulimu n'abatabwagala onfuna era baba batabwagala kutasobola nagenya wabanga ava eri ankolesi kabaka wankole yani kakati wano naffe kikyageza kukubiranga wano tutulwana nti gwe mukwano gwaffe gwe tulina eri obwakabaka bwaffe naye tebabwagala so abo tebatwagala tulina baboola so bino byonna emisolo gye mbanyonnyola obuyinza bwe tubanyonnyola bisobola kukolebwa nga tuwe one kusituka nti ekyalo tulina emiruka 23 mu Nakawa 23 parishes buli muluka gubeera nga guli strong good demanding property tax waago musobola okulaba enkulaakulana at least nga buli muluka guvaamu ekimotoka ekyola kasasiro nene kasasiro abantu beera babasoloza ssente okunganya bukwanya kasasiro babasoloza ssente bitawanya nti Sipiika ate kansala w'ekitundu babalowooza omanyi nnyo naye bwe mba njogera nawe mpulira olina bw'oyogerako kale beebuuza ate kati abakulembeze baffe bakolayo ki anti kyera kyengambe wali nti kati abakulembeze kye bakolayo nze nange bino nali sibimanyi nga sinayingira bukulembeze kati mbabuulira at least okubazibula amaaso okwekyo mukimanyi nti ekyo kyo kati kyekiriwo mbalagaye babbira bakugambye okola ne bakujjako pay as you earn piki gyovuga buli lita y'amafuta ne bakujjako 1,300 kitegeera indirect tax eri ku byamaguzi ebigulibwa bakagoyo baki okitegeera kuliko akasente okozesula ne wano omusolo gwe nyini ogw'amayumba gwegambye ogwandibadde at least ogutandikibwako kubeera okukola ebintu kakati munnaye ekiddako kyeki kwe kwerwanako kwejja ku mwami Museveni kubanga ye yasalawo kujja kunyonyoota bannayuganda amanyi bulungi nti okubafuga obulungi alina kubafugira batabafugidde ku mudumu gwa mundu alina bafugira mu bwavu nti we tuba tufuluma wano n'oteeka wa load block nti buli alina omutwalo asala oyinza okuleka abantu nga tebakoze eki tebasaze kukajibalaga oyinza osiba ekyalo kiramba naye nga byonna ebireeteddwa abo ebyo mwami Museveni so ng'obukulembeze kituufu ye temuyina okujjako ng'okozesezza lobbying skills nga bwe natandikawo foundation yange ya Godfrey Luyombya Foundation mwensobodde okubeera nga nkwaniddemu emikwano egy'enjawulo ne bannyambako era mbebaza Geto TV muze mubiraga naye ebintu ebikwatibwa ku muntu bwa wansi okubeera nga resources ziri appropriated bulungi Katonda bayeetaaga bwetaazi kukwata gavumenti yonna n'agitta ne bafa ne bavaawo ne tulonda eggwanga ne lifuna abakulembeze abapya kibanga kyekyetaagisa kikolebwe bwe kityo tusobole okubeera nga Uganda yeeyagaza Uganda edde ku mutindo gwe yaliko ng'esinga Dubai Uganda aliko ku mutindo nga supportinga ne Dubai naye kaakati fenna abantu baffe fenna abaana baffe buli amala okubaako kyagize ne waba amaze ka diguli ng'oladduka ng'afuuka kaddaama kyobola abaana balengera ku TikTok abo ne ku Facebook omwana nga omulaba mugezi n'atitulatinga naye ng'ali mu kiyumba nga mugezi ng'akunnyola ensonga n'egguka nga gwe omuyita kaddaama naye nga yali muyivu yava wano ne diguli ye emirimu ne gibula n'agenda walwala mukama ekimbe ne kimukuba agenda okudda engulu nga takyalina nsigo so we are becoming slaves ate nga ne sente era zaafuna eri si nyingi era kakadde kamu ne bajjako omusolo ne bakola batya kwegamba embeera eyo yonna nga yeetoleddwako omuntu omu famire ye n'ab'eŋŋanda ze ngabavubuka what are those strategies naddanyo ng'okutandika mu kitundu kyo nteekateeka kizimitedde okulanda emusiga okulula kwa abantu bano baluddewo bantu we bali mu kusooka wala olina kyeyogedde nti
mukoya abakulembeze abakadde tukirize tuwe omukisa abavubuka tubayigirize tutambule nabo nekiraka n'abakadde bafunvubidde so strategies ze mukolesa okulaba nti ng'abakulembeze abakadde bafunvubidde balinga abatandika obutandisi abakadde bafunvubidde balinga ng'abatandika obutandisi ekisooka kya byonna sensitization abaana abavubuka bano bye beetaga bitono nnyo kubabeeramu kuba inspiringa era nze wogenda ku newe bakututando yange olengera nga tuba ne engagements tufuna ne twogerako eri abavubuka nti basensitizinga naye ate era n'essira amaanyi twagadde nnyira ne institution zino amatendekero tubeere nga tuzimba tiimu eri sober enough era tuze nga tutambula amatendekero ag'enjawulo nga tukola zi inductions ez'enjawulo tukola zi clinics ez'enjawulo ez'okubeera nti tubabangula tuba inspiringa n'okwongera okubalaga ekkubo eddamu mwe balina okutambulira naye ekikulu kya byonna kuba empoweringa okubakubiriza okubeera nga bakola research bafaayo okumanya munaye akasimu ako koyina ne data goyina ofubanga nnyo okulaba nga buli lunaku waakiri obaako n'ekintu kimu kyokola kyoyiga oba kyoteekayo nga kigatta ku ggwangayo nti oyinza okuba nga tosobola kujja ku front naye buli wovaayo n'oyogera ku ekintu ekitambula ekigenda maaso mu ggwanga lyo obeerako nekyogatta so fe wano mu Nakawa nze nganze ezo program tuze tuzitambuza mu bavubuka era tulina tiimu gye tuli mu kuzimba kubanga tekigasa kubanga gweka tuyiga okusitula bannaffe tekigasa kubanga kanga gwoli waggulu naye nga balala bokola ki abagenda okuddirira tebalikola ki good leader is a leader who leaves a successor so otalekaawo mukululo otaleka nga tozimbye era bibokola obanga yoza noyanika mu ttaka era program eyo tugitambuza nnyo naye ate okusingira ddala mu institutions ekyo kibuze tukibeerangawo mulabye nga ku mubuzi tuwakolanga Red Thursdays nga tuyita ba motivational speakers ne bajja ne boogerako eri abaana ne baba inspiring twayitako Nubian Lee najja na inspiring twayitako abantu bangi nnyo tuzze nga tukikola okubeera nga embeera eyo tuwongera okusiga ensigo ey'obukulembeze ensigo erowooza ku ggwanga country yebeere first before anything else because country eba teyina omutwe gubanga muvundu tosobola kubeera nga ebigere bijja kuba biramu so tucha advocating for more of that and we are encouraging them okubeera nga betanira ebintu nga bino what have you achieved? Though you haven't reached at the end. Sure was at level you want. Or in a to seko and then you kyenenyumiriza nnyo nga sinnakinyumiza nange munze abavubuka kati amaaso gabe maggule they hold the leaders accountable ekitaalingawo era omuvubuka gamba awo nedda ssebo sikuto yadde oli kyali wange naye ki yoyo muvubuka omutuufu atabeera compromised nti Luyombya ne baba akoze ensobi nti jjola nabo aba akoze ensobi omugambako kubanga ate enswere kwagala yeggwa kubwa so abavubuka kyesinza obbagalako ensangi zino basazeewo okubeera nga balaba ebigenda mu maaso ekirala bafube nnyo okubeera nga gadgeti zaabwe bazikozesa nti wabaawo konna akabakaguddewo nga balabisa eggwanga nga limanya so tugenderaawo naye nange ng'omukulembeze
platform eyampibwa mukama wange president nandiployinga era ensonga lwaki kati njogerako ery'eggwanga nzaani ali ku Ghetto TV gomanyi abaagala okubeera ku Ghetto TV sebo kati sebo nimukuvimba nange kati bannaye so already that is an achievement because it is not that so easy to come to this better platform ebadde consistent mu kubeera ng'ekola ki ne contacts ne networking ne exposure bintu bibeera birungi kubanga whenever your network networking your network determines your net worth so kiina we kintadde era ekintu ekirungi era gyekikuba munnaye kutuwanika era bwolina kusaba katonda ogane kuva mu bantu era nga bwolaba president wange nze musabira nnyo abantu abamwetoolodde ffenna bamwetoolodde tugane muli amulukwe kubanga ekintu ekyo kyekinafuya omuntu yenna kyekinafuya abantu abagoberezi baffe nkya neggulu so twagala mukama atusaasire abantu kye batusuubiramu tukituukirize ate bwe balaba nga tuvudde ku bbala batutereeze oba oli awo tusobola okubeera nga tugguse ensonga eno. Omuntu atuse ku birungi abamu ne challenges. What are those challenges you are meeting in the line of leadership? Nadali nga speaker. Jukira wano twajja olumwawo akabalinga kanso ng'ogituzaawo erwa kanso. Kakana abantu abagala twala omugwawo. Police abujja ne biyingiramu awo kakana. I think it was Mbera wa yali ya kanso yali kasasiro waawo. Batembeyi. Batembeyi na ekirungi eyo kanso twagituuza mu musana nga batumye hall batumye community hall metulina okuteeseza ne tusalawo nga poliisi egaddeyo hall tusalawo nga kanso ffenna twakkaanya lumu si memba naye munnaye mwai Museveni wonna olaba alumba palamenti nga bambaza amagye ne bakuba ababaka mwabiraba so kakati oluka kanso kange ke kachimunange era dai abasajja no kapira atukoze bijada naye twa ita kansa nga batembe babali bubi nnyo kubanga olaba Nakawaawo ku division wanene wina space wali mu Naguraawo wakati mu kibangereze ky'ettaka ya Naguraawo so buli mali y'abantu gibakwata bagireta Nakawa on an interval of every 5 minutes olaba break down ngireta pichi z'abantu olaba taxi nga bazisika olaba emali y'abantu nga bagisika olaba nga buli kimu bakisika so nitugamba nti enough is enough abantu mbateekedde temuzimbe butale kimala temuplaninze bulungi kibuga amuntu ng'ona amugjawo okufeera ngo nawe omuteeka sooka omutegekere kakati ne tulaba nga tekiri kya buvunaanyizibwa kujja kutula butuzi kuzingako ne tukoka singanga kosi yaffe ya NUP ne tuyita kanso era ebyaliwo mwabiraba batugumbula awo ne batukwata ne bateekawo embeera poliisi ne kubatya gaasi naye twali tugatta eddoboozi okubeera nga tulwana so okusomozebwa okubeerawo nti ne kanso zaffe tezirina maanyi ne mukeera ne muyisa ekintu naye nga kigenda kukoma ku pepa okitegeera tezirina maanyi nze mbabuulira bino ebintu byonna ekizibu Uganda okutereera Museveni alina okuvaako kanso ojjano ate baganda babalimbira mu magandula ne twambala agagandula n'olowooza oli wa kitalo nnyo naye nga wa temuli maanyi kanso enyuma nnyo okugamba nti eragidde kino kikolebwe nekikola n'ebyoyogera ebibeeraawo ne muyisa budgeti yenkya neggulu priorities tebabalaga sente meka zemukuŋŋaanya tebabalaga ki so okusomozebwa okwo kw'amaanyi nnyo si bwe tubeera nga recommendations zaffe tezisibwa mu kitiibwa ekirala kwe kubeera nti twafuna obuzibu nga bamanyi nti abamu ku abantu 18 abawambibwa abatannaba kutegeera mayitire gaabwe mu katale k'ebulugwe mulimu abantu babiri Lukwago Martin ne Nalomoso Vincent bawambibwa mu November 2020 Nalomoso weno Nalomoso Vincent ne Lukwago Martin bawambibwa ne naguno gwaka bambi tetumanyiwa mayitire gaabwe naye twebaza ekibiina nti kiyimiriddewo nnyo ne family zino Secretary General President Kyagulanyi Ssentamu muyimiriddewo nnyo ne family zino neera challenge naye ebeerawo nti buli woyitako mu kitundu ng'ekyo ekikugira mu mutwe bantu abo ate ng'era bajja baba banja kakati ffenaffe tulina okubeera nga twongera okuadvocatinga okubeera nga tuboogerako enkya neggulu okufuringa political prisoners kubanga ne baana b'abantu balina abaana balina abakyala bayitaga okulabirira balina bazadde so twagala ekyo nakyo challenge ebadde y'amaanyi challenge endala ey'abantu okumanya roles z'abakulembeze era
ndowooza mu gavumenti empya Keto TV twagala munaba mufunye bulungi station nga mukola roles ez'abakulembeze bantu zirenga zimanyikiddwa mu gavumenti empya tubeere n'ensi eri sober enough emanya nti ono yalina okukola ku luguudo, ono yalina okukola ku kino, ono yalina okuwa accountability ya kino. Naye muganda wange ate nga tulina kyakukola katogo weekali kangi obeera omukulembeze ofuuka taata wa buli omu era naawe obiraba buli kimu tosobola kubeera nga tosobola kubaako kyotambuza ng'olaba omwana ali wali ali bubyembya emugira oli ng'omulaba talina kitambula oba olina fighting so hard okulaba ng'osupporting omuntu oyo n'amaanyi okusinziira ku busobozi bwo. Abantu baffe mu mbeera mbi nnyo ate tetubanenya tunenya Mwami Museveni yaleese abantu baffe mu mbeera eyo. So okutya abakulembeze gwe alina ky'osobola okuyamba ku muntu yamba. Charity is wealth. Fubanga nnyo okulaba wakiri buli ate nayo nga tunadde toli mukulembeze naawe atulaba fubanga nnyo wakiri mu mwaka oba ku lunaku lwolwo lwa birthday ugane genda mu binyumu okoleyo kacharity n'onoonya bakadde basatu oba balema babiri oba abaana bali obubi bugundi n'obaako kyokola ekyo Katonda kati tulina kola ebintu bya bwa Katonda okutusaasira okulaba nga twebbulula. Osanga wanaawulira essaala zaffe n'atuteeka mu mbeera esaanidde naye bino byonna tugenda obikola n'olaba nti oli aleese kino oli aleese ambulance oli aleese ki. It is a failure of the government. N'olaba nti mu ggwanga tulina ambulance 17 zokka ezimanyikiddwa eza government naye nga motokedi ya Museveni ali mu convoy ya motoka nga bina alina nevuga amataaga agitwala mu State House alina evuga kapeti eyo mu Africa twagimanyira alina evuga omukozi alina etwala omulaale lwakitula naye nga na ambulances government eziri well equipped teyina capacity zigateeka mu malwaliro. Amalwaliro gaffe nga gali mu mbeera mbi. Juzi wano walabe Naguru, it is a government entity dwaliro Naguru ate government yerisazeeko amazzi n'ogamba bano bakafiira kikaki. Eddwaliro liryo ya government ate olisazeeko amazzi nti olibanja milioni 2 n'okusoba. Kakati how would you fail to integrate ekintu ng'ekyo n'okikwasaganya naye ng'okimanyi nti eddwaliro eryo lyoperating abakyala abazaala omukyala bayeetaaga amazzi oli mu operation amazzi tekuli. Kakati bulwadde kikaki we tuli mu kusiga mu bantu. So ezo zonna zi challenges tulaba era tusaba Katonda atusaasire atujune nga mukadde waffe yayimba atujune tubeere nga tusobola okubeera nga twejja mu bunnya. Otherwise we have bad times ahead. Ebintu biri nyencha n'eggulu amafuta agali mu 2000 kati gali mu 5 bimeka onfuna ebintu biri nyencha n'eggulu ebyo byonna ekireetera ebyo. It is bad governance kufuna bukulembeze obunyonyota bannayuganda sente bazikwata bazisiga mu nsi ndala. Now looking at your age position you have ambitions what's your aim really now? Yes. My aim is to see a Uganda free of democracy, free of integrity, service delivery, free from everything, free from abductions. Kubanga n'onaakola byonna naye nga abantu tebali safe, nga tewali demokrasia, tewali nepotism, tosobola kukola ki? Kubanga nze nzikiriza nti government empya nze newe mbasiri mu leadership position niwe mbera bubezi executive director wa KCCA eyo URA nyini n'ogenda kubanga tuli abana bayivu abatulaba bayivu neti balina mirimu. So twagala nze aim yange to see a better Uganda when it is steered by his excellent Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yife zisooka buzobaze agamba bugambi Luyombya Nakawa kiri kitya amuga mukama wange sebo mudimu gugwantu mangu tambuza. So
Uganda gye twagala. Uganda etaliimu mbeera ya kutulugunya abantu. Uganda etaliimu mbeera ya kusiba bantu okubasibira obwerere. Uganda eri properly planned. Uganda egaba emirimu kyenkanyi okusinziira ku buli region ebeere nga represented. Uganda eri free from corruption. Eyo dream eyo yesingira ddala era gye tutunuulidde okulaba nga tugituukako. Ebisigadde byonna ebijja buno obuzi tugamba bugambi alhamdulillah mashallah nekye tusinga okwagala Uganda erimu eddembe, Uganda erimu demokrasiya, Uganda ng'amateeka gakola. Atanga kuina musubi. Banamu essuubi na wano musajja usigenda kwogera kuba security ulidde kiroto ky'essebo ebintu by'abantu byosibye. Onyero yadu byosibye. Bityasebo. So mamwe nga tumaliriza. Twogera nnyo ku Godfrey Luyombya Foundation. Yeah. What's mainly its work around? Yes. Omanyi bajjajja balugira nti lubala embeera nga n'embiro kwotadde maze balaga challenges etuyitamu naye ate olina okulekawo legacy gwe mukululu omukululu nga gusiŋŋano actually bagamba nti gwa kovu naye enjogera eyo sigikiriza mukwange kovu ombala n'okola ki n'oyerawo obekuba n'etonya ne guvaawo. Legacy is something that you live in motion nga kigenda kusigala nga kitambulibwawo. So foundation ng'eyo challenges zonna ze nalaba mu kitundu kyange ne mmanya nti ngenda gikozesa kusakira abantu bange era mwe muli amazzi amayonjo, mwe muli ebyobulamu, mwe muli okuyamba ba vulnerables era nga ku bino byenjogera gwatulaba osogenda ku Facebook yange oba ku Facebook n'oteekako Godfrey Luyombya Foundation. Sebo twakoze ne website. N'oteekako Godfrey Luyombya Foundation website ojja kubuugira bamukama wange. Bannaye mugende ku website website weeri Godfrey Luyombya Foundation ojja kulaba website yaffe it's up. Eri active secured era twakazimba ezisebo 9 wano mu Acholi quarters twazimbawo oluzi nga abantu bafa abanubbi ababeera mu Acholi quarters na wonna tebalina mazzi mayonjo ne tuzimbawo oluzi ne tugenda ebbanda mu Katabalwa ne tuzimbayo oluzi mu Kawoya ne tuzimbayo oluzi ne tugenda ekyanja ne tuzimbayo oluzi mu Kijulutu ne tugenda emulimira mu Bukotaawo mulimira nawo twateekawo oluzi ne tugenda Kisasaawo ku Nambi Ring Road kulambiro ntekawo oluzi wanji sebo ndi speaker we Nakawa Ring Road nabi tuzimbawo oluzi ne tujje ne butabika ku muzikiti gw'abasiraamu ogw'Emanyata ntuzimbawo oluzi wano omuzikiti omulala gw'Ebukasa tuteekawo nayikondo babirenga bafuna amazzi amayonjo tukoze ensisira z'ebyobulamu tukoze talent search kaka tulina bwongo ku bwongo yeri mu kutinta era nga 22 November mwe namba yisse mujje mu katale ke Nakawa tulina ekibangezo tugenda giteeka abawangizi bagenda kufuna ebirabo ntomoni bintu bingi nnyo betukoze tugabye obugaali bw'abalema mwanda banga alina aziza zioni nga tugabira abaliko obulemu obugaali tukoze ebintu bingi era tusuubira ntujja kusigala nga tutambula mbugiriza presidenti wange so twagala okubeera nga weewawo challenges weziri naye foundation ekyo kyaginteekesaawo okubeera nga tusakiramu abantu baffe ebintu ebirungi era bitukoze ne bursaries. Nze ntuukiridde amasomero nengasaba basare nga nkozesa office wa speaker ne bampa era waliwo abaana kati abali ku Nebras Islamic boarding fully catered for njagala kwebaza nnyo Haji Nebras Islamic banaye mwebale nnyo mwebale ddala basare ze mwatuwa ne tubeera nga abantu baffe bulamu secondary Gaza namwe mwatuwa full bursaries 5 ne tuzigabira abaana abali mu mbeera families nga ziri mu mbeera embi era abaana basoma wano embuya waliwo omukyala abambi atunda buujo omwana we yamala P7 asoma bulungi yafuna first grade naye nga talina basare oyo omwana ne tukola omulimu ne tumufunira full basare ku Nebras Islamic ne muteeka mu mmotoka ne mutwala ku ssomero kati omwana asoma kati ali mu S2 naye nga eyo byonna tukozesa platform eyobwa speaker ekifo ekyampeebwa abakulembeze bannange nekyampeebwa nga president amaze okundeployinga
nembako n'ebintu byentuusa eri abantu era tusuubira okubeera nga tutambuza era tutwaniza ne bapartners ab'enjawulo nga nange wepatalinga ne Ghetto TV nange njagala bapartner ssebo sirina nnyo bapartner embanga gye muli mujje Godfrey Luyombya Foundation weri twongere okuweereza abantu ba Katonda abantu b'e Nakawa n'abantu ba Uganda. Well, possible enough agamba akasemba because people should wind up. Akayinza okusembayo bane mwebereremu temubongoota bino bya ddala betulimu njozaayoza ekibiina kyange ekya National Platform nti katuyina amaka bye omanyi bagambye akasente kamukamalira mu kuzimba mwejjala bya muri bavubuka bato ky'okubeera mu mission muzimba amayumba olengera bakafiiri bano mwe kati mukimanye nti organization wekuleme okumanagingibwa mu maka go obeewuwo obona managing otyeggwanga fe with the limited resources zetuyina tusobodde okubaako ne home tusobodde okubaako n'amaka era ekyo bomanyi gye bakoma okwogera omanya kabasiiye awogamba kubira ddala awo kubawonyaawo era ngaemu alaba eruweere bagira kubawonyaawo kaakali tugayina mwetuge bamba clat for God and my country. Kibuuzo kyekyo muli ku ludda luno olwagala okusigula gavumenti okusinziira ku nti mukola ssente nga nnyingi ssente zino batandika zita ku mulembe gw'NUP abawagizi batte bawagira opposition ezaaliwo omuntu bw'atunulira activities emukola ng'NUP n'atunulira campaigns emukola n'atunulira donations emukola n'atunulira so naawe ekitebe kireeta endowooza endala agamba fe abasooka okuwagira ebyaliwo kizibu kiiko olutalo lwonna nga lulimu Katonda abakwasizaako ekitebe era mwalaba bulungi nti president yasiima nnyo tiimu gyakoze nayo n'abaka ba parliament ababadde solid okulaba nga ekyo kibirawo munange ebintu ebyo bikolebwa si bipya naye ndowooza sinakulowooza abebibiina ebirala abo abafuna obusajja ku mutima sente nga bazikuwaate bazirya mwalaba kwano juzi bamama babazi bayisibwa biliyoni dola meka okuzimba ekitebe kyabwe netumanyi sente zibakola kiti bazijja mba investor tebalina bakola so obwana obukulembeze obuli straight obukulembeze obuli organized ebibala bivaayo kasita obanga you have a leader alina vision era nga kyakola akitegeera nga akyagala ekintu kyonna buli okikola nga okyagala okifunamu era kivaamu ebibala bino kati mugambe kutambula ate okutambula kyetaagisa kira n'okutambula tutambula mafuta gokka mu mmotoka nteeka mafuta mu mmotoka ne tutalagga n'omukwana abantu gwe batulaga ne batusapootinga abantu ab'enjawulo kyetutedde okutambula ekireesezza okubeera nga tugenda mu maaso kwe kwagala kwe tulina buli kye tuteekamu tuba tukitambuza n'amaanyi na kwagala era tujja kureachinga very far okulaba nga because tulina direction tulina omuntu ali ku steering omutuufu asaanidde ate alengera gye tulaga. Ab'e Nakawa bannaye tubeebaza era tubasaba musigale ku mulamwa ogw'enkyukakyuka temuguvaako tuli bakulembeze bamwe mutuengejinge anytime tuwe tuli bongo ku bwongo finals zinanga 22 mwenna muyitiddwa Kyagulanyi Ssentamu abaagala nnyo abantu b'e Nakawa namwe ab'ebitundu ebirala president abaagala nnyo fera tubagamba nti people power our power people power NUP everywhere NUP well that okay yoyo Godfrey Luyombya speaker wa Nakawa gombole kulemberwa national platform ya Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era nga emirimu agikoze bulungi era agitambuza bulungi
gitambula gigenda mu maaso kikulaga nti singa tunayingira mu Uganda empya nga tulina abantu bwe bati eggwanga lyaffe ligenda kuba mulala nnyo, eggwanga lyaffe ligenda kusinga Dubai, eggwanga lyaffe ligenda kusinga Amerika mu nkulaakulana, nga tulina emisaayi emito egyagaliza okulaba ku Uganda empya egyagaliza okulaba ku Uganda ng'ekulaakulana, Uganda ey'emirembe, Uganda ey'ekitiibwa, Uganda erimu okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu, Uganda erimu okwagaliza, etalimu kubba, etalimu buli bwanguzi, etalimu kubba kalulu, Uganda eyange naawe nga temulimu kuwamba wadde okutta abaana b'abandi, Uganda ekkiriza okuvuganya mu mirembe ewatali kubagana bikonde gye tugamba ffenna tugirindiridde. Mbaagala nnyo, Mukama tunasaba bankuumire, tujja kuba tuddamu tubyogere, mwerabe.